ebitaago bye. Ate ekirala mutunulire enfuna y'abasajja bammwe, leka kumukaakaatikako kyatakola ki kyatasobola. Tunulire enfuna ye, tokaka musajja ku kintu kyatakola ki kyatasobola. Naam. Barakallahu fik Sheikh Salim Bosa ne bayani eyo alhamdulillah. Ekibuuzo kyensembyayo kiri ku sarugase, okupangisa omukyala okuzaalira abaana. Oyo tekinologi azze nnyo mu nsi olwaleero. Abaffe Sheikh Kyeyune ekigambo kyo ku nsonga eyo. Tekinologi yenna agenda agunjibwawo mu programu ezisinga obungi. Amateeka g'obusiraamu tegannamukkiriza, bakyagaganye. Ng'omwami ogaa nti oba omufumbo ogaa nti nakwatira munnange mu bwenzi nti leeta obujulizi n'ajjayo ka kilipu oba ka vidiyo ku kamera kafulumya. Basobola okukuba ekifaananyi ng'otudde mu nnyonyi naye nga togirinyangamu. Naye ng'osibye n'olukoba olya ne mukulya na mmere. Nze simanyi nnyo kompyuta naye nsobola okufuula eddoboozi ery'omusajja ery'omukyala. Ate nga nsiri mukugu muki? Nsobola okufuula eddoboozi lyo nga lijjudde echoes nga lyogera mu kizimbe kinene. Kakyola tekinologi bakyamuganye. Ebintu eby'okujja amazzi bagateekemu oli bagateeke eno bazaaliramu abaana biri haramu, tebikkirizibwa kubanga mulimu ebizibu bingi. Ekisooka okutabula endyo. Kati omwana ani nnyina? Naye atakulidde mu lwani? Obusiraamu butunira nnyo al ansab, endyo. Endyo kubanga time bwetuuka ey'okusika bitawaanya. Yinokula uno aluma eno ate alina kukwata ku maali yona atuuka kanaali eri ate. Tekinologi yenna olaba bino NDA bakiyita DNA DNA eya nabbi etumala sallallahu alaihi wasallam. Ye kakati wesufunayo DNA singa ya nabbi ogenda kugijja kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam enjigiriza ye salihun likulli zamanin wa tibya nabbi bikaddiye sallallahu alaihi wasallam wonto bifitingawo tekigenda kubaayo. Buli mulembe ogenda okujja .com ali wansi wa Quran yeri waggulu. So sinti kakati okusinzira ku tekinologi emisinde gyadduuka Quran bagikubye ekigo tegenda kugwa bbeeyi. Tegwangako bbeeyi, tegenda kugwa bbeeyi era tekiriba. Kati ebintu by'okujjulula amazzi abafumbo bakwewunyisa. Allah agenda naleeta ekigezo n'abagezesa okulaba ofuna omwana. Ne lufuuka lutalo. Ezo programu zo tulina eka mu maka gaffe yasooka zikola ku bannabbi. By'olina eka mu nnyumba yo byasukira ku bannabbi. Bw'oba kubanga omwami olina omukyala wafujjo tasaala ne bannabbi babalinako Nuhu ne Luutu bakyala bali bajeemu. Bwe kibanga omukyala alina omwami nga mujeemu, Asiya yali afumba wa Firawuna nga mukazi wa mujjana wa ddiini. Bwe kibanga muzadde omwana mwononefu, nabbi Nuhu alayhi salamu yamuzaala, yazaala bana omu n'agaana nga mujeemu. Bwe kiba kuzaala baana balenzi bokka nga Allah tabawadde baana balenzi ne bannabbi bakirina, nabbi Luutu alayhi salamu aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namutabikira balenzi nabaki? Yahya teyamuwa. Nabiyullah Yahya alayhi salam teyazaala. Byonna obulamu bwe tuli eka mu famire yange neyo asuka biteka ku bannabbi be okulaga nti gwe ate tolina nakyozitowa. Bali bannanyini imaani, bannanyini taqwa, bannanyini kwanukulwa dduwa. Musajja Luutu yasaba Allah mwe ku kaana akalenzi yamuwa bawala bokka. Bawala udan wa anta khairul warithin. Ne Zakariya ali ku musaala ko olw'omulezi we tondeka bw'omu mpayo ku musika ngende nfe nga sina musika. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ni mwanukula ni mwa Yahya. Ye yennyini Yahya okuzaalibwa bamuzaalanga katika kiki ka kibiriiti ate ye teyazaala. Naye kati olina osanko no tugende South Africa, tugende mu London, tugende America bakebera amazzi ku mugongo bagateeke mu bucupa. Wayajalu man yasha'u aqima. Allah nti onotuka ku kiyama nti Jibuliru lwaki toze na baana tagenda kibuuza.
nti mubibuuzo bagenda otubuuza lwaki toze na baana lwaki tewazala ku duniya mwana n'omu era ebisinga waleza omwana Adamu walezi zaffe we ziri si we zirina okuba ziri ku bintu byakiyita mu lujja sizimbye kayumba mu bulamu buno obw'ensi ani agenda okubuuza nti lwaki wava mu duniya ntozimbye kayumba sirinye ku nnyonyi abavubuka emyaka gyange balinnya ennyonyi bonna nze ndi kuki Allah ali kubuuza nti lwaki walinnya ku nnyonyi kino emyaka n'envi zitandisa okujja sinagulayo kapoloti ali kubuuza nti lwaki wava mu agikubuuza naye tetweraliikirira waawo twesolera kizintabwanya okuzisaala 5 okwambala ng'obusiramu bwe bulagira lwaki ezo ze ziwalize entuufu naye ziri mu bintu birala sina landi nandibadde ne eka ne faamu nandibadde nayo faamu y'entaawo kati kugina emyaka netuuka n'okukola haraamu nga tulwanirira tufune ebibatagenda tubuuza ebyokuleka buli saa kafa bwoti biri ebizibu ebi omwana Adamu bwakutuka emisiiba gyasooka okugwako gibeera 2 ogusooka gweguluwa emmali ye yonna Allah gimugyako tasigaza wadde 10 ate ogwokubiri nagimubuuza wandibadde nga nti waginzijako n'ogigabira abasika be bali mu nnyumba be basulamu bw'oba obuuza nedda ate agikubuuza wandibadde nga nti obinzigyeko kati ndeka zonna waliwo ettaka eka 6 abaana we ze baagabanya eruweero essente zazigula wazijjawa riba mabanka waliwo twattaawo ntibakuba obukumbi twabba nankani nakumpanya kampane emisiiba egi musibataani lilabdi inda mautihi emisiiba gibeera 2 ku mwana Adamu nga yakafa emaali bagimugyako ate ne bagimubuuza wandigee nti nga bwe mubinzigyeko mbikoze eki mbiwonye wa byonna byaku ansaringa kati obweraliikirivu waffe ku mwana omwana emaali Allah agimuwadde ennyonyi azirinnye duniya agitambudde yonna agimazeeyo yaganjawala kiki Allah yatulagako dda ku nabbi Yahya Zakariya ofuna Yahya alayhi assalam yamala kusaba nnyo ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya mikono gya Qur'ani zisula ki ono atutula mu Qur'ani ono niri twasumi yadde musula ki endala nakulido Zakariya idhnada rabbahu rabbi la tadharuni fardan eyo ya Maryam ni ate eri muki tuongeremu mukwano ku Qur'an al-Karim ulirizaako mu morokayo ulirizaako katambi ku simu yo osembereri ku Qur'an al-Karim ngamaliriza njala nimekudda waggulu ntwala omukisa guno okwebasa abatesitesi tiimu yonna eya Thuraya era nengisaba terwa okutegeka program bweziti tekigikosinga kinene nnyo okutegeka program nga zino wadde boogedde tekikulemesa kugenda mu maaso nakuzikinya egitwala mu laputopu z'abantu ma ofiisi osanga kansa aliyo tayala kugenda mu dalasa naye ng'emisomo gimutuukakaawo anaagana yekka obujeemu anaabukola yekka osanga banka talina budde bwa dalasa naye nga emisomo gyonna agisomera ku simu ye ogwo mulimu alhamdulillah Thuraya team Allah adde agitedde mu baraka okuba nti esobodde okuba nga etuuka ku mbeera ffe tubadde mu dalasa mutukulidde naye mabegako abajja mu muzikiti bokka bafuna ebigambo bino naye kati bwokera ku simu yo tulina abantu nga 9 basoma naffe abantu bagenda mu 9 oba mutwalo tusoma nabo sawa bagenda kuba live ku Facebook kantule wali mbikole ki waliwo yangambye bwatu nsijja kujja ngenda kusimula simu yange ntegeke 12 n'atakimanya nti iri mu lwebera live ate ba effective nnyo okusinga ey'olutambi avanga ku kintu kyonna kiri live ate emipiira bwe gituukaga nogenda enambula ogwerabira so nga ate ne ku ntimbe zikola ki kale nenebaza n'abatesitesi bonna bamasheekha bawaddeyo obudde waabwe ne bajja wano bamasheekha bano bwe mulaba ebivumo ebiri ku bano mubiraba ku WhatsApp nani ebivumo naye ne babigumira n'okukakkanyizibwa kubanga yodda wetu yakula naye nza nnyo okumpa omukisa guno okubeera omusomesa gamba we ku bakyala banne salaamu naye tajja kuyimirira kubanga abaami si bangu bonna bibasose n'okutunulayo abatulire salaamu awo watudde barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abadde Sheikh